Anita Amongo Speaker wa Parliament yabba amabati 500 era wadde yagambye yabba amabati 10,000 akyasirise tanabako kyayogera naye personal assistant we omuyambi we wokulusegere gwe bayita alinaitwe Bright yavaayo nakakasa nti munnange amabati ago kituufu mukama wange yaŋŋamba nga twali era yakozesa bigambo birungi nga ebiwoomereza nga byokozesa naye nga bagabba ani senga wange Rebecca Kadaga amabati 10,000 amabati 15,000 naye awo kyakoze eki ye yakiriza yavuddeyo nakiriza bannange amabati nagafuna Rukia Nakadama oyo mabati ameka 300 oyo deputy prime minister yemyuka wa prime minister owokusatu Agnes Nandutu omanyi oyo ye minister omubeezi wa Karamoja yafuna amabati 2,000 Minister ayina okuddukira abantu ba Karamoja yabba amabati emeka 2,000 Matia Kasaija ono omutegedde ya minister wa finance minister w'ebyensimbi Simo Mativu era yawayo sente okugula ebintu ebyo Matia Kasaija amabati 600 yakiriza naye yagamba nze munnange nanga amabati nagasanze mu lujja lwange yagaga asooka ngajja 3 n'agaweeyo essomero yagenda okusanga nga amalala 3 nago gatuuse yaga tamanyi bwe gajja kwega amabati genaku zino magezi gabuuka gatambula gabuuka ebikomera nebyo kati no bebabbi abo omusajja oyo mukulu Matia Kasaija ensonga gye yawa nti munayigaze buzzi si beboboka Hamson Obua waliwo gwe bayita Bwino Kyagulaga era nawonye kanyi kekandasiza lwabeera nti yekyagulanye n'enswala erinnya yekyakulaga okitegeera oyo amabati 300 Amos Lugoloobi ono naye minisita omubeezi wa finance ye bwe yabba amabati 300 bamusanga agakoze eki agasereseza nyumba ya nte nyo okitegeera simanyi Bannayuganda bakifumiitiriza Abannayuganda bali Karamoja gabadde gagenda kuzimba nyumba z'Abakaramoja bave mu mbeera gye balimu yazimbe ekiyumba kyante bangi nnyo waliwo Devinia Esther Anyakun oyo mabati 300 era yakiriza n'agamba nti ye munnange yagawa ba constituency ye enakapiripiti ye kayeka ali mu Karamoja okitegeedde bangi nnyo waliyo Kaduchu waliwo Rosa Kero waliwo Jennifer Namuyangu waliwo Henry Musasizi n'abalala bangi nnyo ku mabati emitwale 10 agagulibwa billioni 8 agali galina kugende Karamoja tewatukayo wadde 10% tewatukayo yadde amabati mutwalo gumu tewatukayo wadde 1% tewatukayo yadde amabati 10 watukayo amabati 605 nsonyiwa waliwo mpeereza message wano eri ku ludda lulira lwembadde kugamba nti Mr. Museveni ayinza obutabamu angaye Museveni yakoze statement n'agamba nti Parliament ne IGG banoonyereza ki ku mabaati ku buno obubbi poliisi teriiwo Mr. President ndowooza otumwejjereza kuba yabuuza nti buno obubbi buli clear nti lwaki poliisi tetandika kwega mu bumpimpi Mr. President yalagidde poliisi etandika okunoonyereza ku bubbi obwo yagaye IGG ne Parliament babiveemu ebyo bya committees kati njagala omanye era mwenna Bannayuganda bandaba togezanga n'okkiriza ekigambo Museveni kyakugambye yakyasinze obulimba yakyasinze obukuusa nze singa nze president abo baminisita bonna singa tewali akyali minisita singa 1 si baminisita number 2 singa bali mukomera era mwe bannamawulire singa mugenda ne mubawulirizaako mukomera bakomyawo bye babbye ate ne basibibwa maybe ke yalagidde poliisi tuyinza obbalabako eyo si gwe gusoose okukiraba munnange si gwe gusoose tubadde scandal after scandal babbye zabuwunga oyagala kungamba tiyalaba zabuwunga za covid ze babba waliwo abamu abakwatibwa mu prime minister's office ne balagawa ndowooza bakya simanyi so tokkirizanga Museveni nze nkugambye oli akulira ababbi ate n'ekirala corruption yeringa currency wano yeringa mode of exchange obuli bw'enguzi
gwe musaala Museveni gwawa abantu. Museveni tebimukwatako ebyo byonna byonna kasita oba ng'osobola omuyamba okwekumira mu buyinza. Gwe tewalaba Museveni nga bwe yali ayagala obuyinza yayita sipapa jangu omubbi. So tewali gwe bagenda kusibaawo, tewali agenda kufuna buzibu paka nga Museveni takyamwetaaga. Era Museveni ajja kumala kubeera nga takyabeetaaga balyoke babagireyo kino ne kino ne kino. Kunoonyereza kwakoma mu kkubo tetuwulirayo kikolebwa. NSSF obiwulire bigenda maaso. Recommendations tumanyi wazinaakola. Ekiteeteetera okutya ne Bank of Uganda kyaliyokko. Akakiiko ne kabeerawo ne kazuula bingi. Nabyo byakomaawo mu bbanga. As a leader of opposition. And actually, leader of opposition. Leader of the biggest political. Leader of alternative government. Next government sounds better. Naye tugateko ne Lubowa specialized hospital. Billions zigenze wali. Bagalayo bukadde 2,700 okugenda okulambula omulimu ogwo. Munnange nno kyanaku nnyo. Naye era bannayuganda nga bwe ndiro bagamba nti bwe mulinyiga mujja kwenunula. Olunaku lwa leero okyogeddeko eddwaliro ly'e Lubowa basasula 1.4 trillion ze biliyoni 10 biliyoni 400 ze miliyoni 2,204 ezo nizigenda bwe zityo. Bali batugambye nti eddwaliro ligulawo ddi si 2018. Yes. Tewali yadde n'omusingi. Omuntu y'omu gwe bawa ssente zo gwe bagamba gwe bawa ssente zo gwe twakkiriza nti gyali Pineti ne bamuleeta kati baagalamu wamwanyi zonna mu Uganda n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye oluvannyuma twazuula nti Pineti yani ye Museveni. So nakugambye nti akulira ababbi yani samutegedde kati kamuziremu osobola omutegeera ye Museveni okitegedde. Yensonga lwaki obubbi buno bonna bonna yabukuuma yabuprotectinga ate tebaswala nti okay kati bamaze okunyagulula ezo sente kati bagambye baagalayo obukadde 2,700 basobole okuteekamu amafuta abavuga emmotoka bagende balambule emirimu gy'eddwaliro lye bamanyi bwe lifaanana we lituuse. Era ekyo kijja genda bwe kityo ne bino ebyamabaati bijja genda bwe bityo na buli kimu. Naye buli bwe bwaba nga tebalina ansa ku ebyo ebibuuzo lazima baleetawo diversion. Kati amawulire tugakyuse tuwugudde tutya abantu okubajja ku kino kati ekyamwesigwa kyatuswaziza nnyo tuwugudde tutya abantu okubajjako nga baleeta ensonga endala bwe batyo badde nga bakola ebbanga lyonna. Esebo ndowooza mbadde njagala tukuzaayo ku eri gye twavuddeko. Waliwo bwe tutunuulira okukolaganira wamu abantu bo bano babanywanyi bo bano basigalewa kuba waliwo ware omusajja taaba grabbing ne mugamba nti abantu baffe abaguze. Olaba Nobert Mao yamutwala yali omu ku ba opposition. Yasooka kutwala chairman wa party ye Kezaala yamusanga ayo naye n'amutwala. Betty Kame yamutwala. Joyce Bwawe ekitibwa wano yamutwala. N'abalala ntunudde waliwo bwe mwagenda mu kalulu awo benyinza okulowooza nti abamu basigala banyiivu. Waliwo engeri ya reconciliation bakomyawo nyakuwayo abamu balina ebibiina abamu ne babiyita abamu buzaali pressure groups. Waliwo Mukaaku, waliwo Kidandala, Kakande, Kenneth Paul, Sajjali Abende Sempala, Moses Kasibante, waliwo Mukaaku yadde ali kubye, waliwo ne Michael Mabike azeeyo ku bibye. Kidandala simanyi byaliko. Waliwo embeera ey'okubazza mugaye nti tuzimbe ejje 2026 wanaatuukira nga we are together. Okusooka saagala otukendeeze kututeeka ku 2026 obanga agamba nti kati kababatemule kati nakimali akakole byonna byayagala paka 2026. Omuntu yenna ayogera 2026 bayagala tussa mu katiba ka Museveni ate akatiba ka Museveni tekatukolera nze bannayuganda mbakunga buli lunaku lwe musobolera oba leero oba nkya oba myezi 2 oba ddi mukole kye musobola okwejjako nakyemalira kuba ne 2026 toyina garanti ntagenda kola kyekimu n'oluddako. So nakyemalira twagala mujjako kati wanje twagala mujjako kati mutya
kati ekyo kyekibuuzo kyenjagala okusindikira buli muntu, buli omu akole kyasobola. Nze ndi wano ku TV ndi mumulabisa, gwe asobola omulabisa mu ngeri yonna yonna gikole. Tobeera na limited. Malcolm X yagamba, if you want freedom you must use any means necessary. So kyova olaba ngamba buli omu akole kyasobola era kyayagala ekimutaasa. Kyakubiri, abantu tebalina kubeera nange okulwanyisa nakyemalira. Saagala ogambe nti buli ali nange mu people power oba mu NUP yalwanyisa nakyemalira, atali nange talwanyisa nakyemalira. Enjogera njagala ogijjewo. Waliwo n'abo bennyini abali mu kibiina kya Museveni nga tebatukolera nnyo, nga batuwa ne information, nga batutebula nabagamba bakutegekera kano ne kano ne kano ne kano, bamugaso nnyo n'okusinga bano abali naffe ate abali mukumbu tembeeta omulabe kati mwogere ne nakyemalira mukole eki. Kansaba abali eri abakuwa amawulire toboogera. Nze ndi wa Jema, nze ndi wa UPC naddala eri original, nze ndi wa DP naddala eri original, naye nga balwana kujjako nakyemalira. Abo nabo bannaffe tebeetaaga kubeera mu kibiina kyekimu nange okukola kye balina okubeera. Saagala ensonga eno tugireducinge gissa ku bibiina. So tolaba bayinza okusigala gye bali solo nga muli ku kozi y'emu. Tolaba omuntu ng'ali eyo naye ng'akola kituufu noga ono tali ku mulamwa lwaki tali ne Kyagulanyi. No. Sinze alpha ne omega muleme ku reducing eno struggle kugissa ku Kyagulanyi. Kuba ogifuula Kyagulanyi kitegeeza bwe naaserera n'engwa olwo struggle ebeeseredde n'egwa. Bwe naayogera oluzungu olw'ebitege struggle egudde ebitege n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye sobolayo naye nga sinze kakensa asingayo, sinze mukulu asingayo, sinze nnyina obumanyirivu asingayo. Obuli awo Katonda yannondayo bulunzi n'angamba genda okulembere banno era nkola ekyo kye nsobola okukola. Ombuuza ku bannaffe abo abeekyusa bajagira babawe ebifo. Yes, yebadde ng'enkola ya Museveni obalaba nze omu ku bantu be nali nsinga okwenyumirizaamu yali Betty Kamya. Wamulaba maama wange Robina Nabosa wamulabe ng'ate twali naye omulundi kati no kankubulirako ne kino era bannanga Abaganda tulina omulimu munene nnyo okusangulawo ekyo ekifaananyi kye baatutimba ekyenkwe. Kuba mmwe abantu abakulu ab'ebitiibwa betwenyumirizaamu beturespectinga mutulemezaako ekintu ekyo. Nabadde nyumya ne mukulu wange jjo nenga abaana ennaku zino bwe nagenda ku mukolo nga nyambadde bubi oba ne ninjogera bubi bajagamba abaana batabuse. Mukulu wange nagamba nedda mwana twe ennaku zino abantu abakulu be batabuse. So abantu bano mu Buganda tulina obuvunaanyizibwa okwesangulako ekifaananyi ekyenkwe ekyo. Lwaki ngamba bwe ntyo? Twatuulanga okuteesa ebyaffe ebyekyama engeri gye tumegga Museveni. Meeting eyasembayo yatuula mu maka ga maama wange Oweekitiibwa Joyce Nabosa n'akatayite kaasala ng'akyuse. So kyennyamiza ate nga si yekka n'abantu bangi nnyo mwemanyi bakadde baffe abali eyo. So kimalamu nnyo amaanyi. Kati ombuuziza tugenda kukola tutya? Nze nno nyina enzikiriza yange gyenjagala era buli omu naddala abantu be bali eyo bagikoppe nti mikwano gyo gisembeze kumpi naye ate balabe bo basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. N'ekirala weesige Katonda, saba Katonda kuba ffe Katonda yatulungamya yatuyisaamu ebyo ze bandibadde banjiwa dda. So I face them with 5,000 ancestors behind me. Bate bayinza kumalako nange. Honorable, waliwo ensonga endala ey'amaloboozi ag'enjawulo. Buli wabaayo ekintu kuba nkitunuulidde bwe njogedde ku bana abalala abaali bazze ne bagira. Buli wabaawo ekiguddewo Nuupu eyina omwogezi Joro Ssenyonyi, ayina omumyuka Waiswa Mufumbiro, naye buli wabaawo ekintu ng'aboogezi bafuuka bangi, buli omu n'afuuka authority gy'ali. Nekituuka tekireducinga amaanyi g'ekibiina okuba nti bwe kinaabaawo nga Kaddu Mukasa asinzira Emityana ng'ayogera. Bwe neesowolayo nakunga bannayuganda buli omu neyeesowolayo nga ye. Era ne tubagamba kino bakiyita people power. Bw'obanga oli muntu ng'oli munnayuganda
naddala abo abaweza emyaka 18 kuba omuntu wasooka emyaka 18 tukitwala nti yetegerera mukulu yetegerera yesalirawo ne tubagamba buli omu aveeyo yeebereremu buli omu aveeyo yetegerere buli omu aveeyo yeeyogerere era batukoze bulungi nnyo naye ne tubagamba mwogerenga amazima era neŋŋamba abavubuka timunaaye mulina obuvunaanyizibwa okutuwa ekifaananyi ekirungi baleme tulaba nga bayaayi kuba Museveni ne banne bayagala nnyo tuyita aba hooligans bakireerese so nzikiririza mu bantu okweyogerera nzikiririza buli muntu okweexpressinga nga bw'alowooza ayogere ekituufu era nabagamba nti omuntu yenna yenna ne bwabanze nga mulaba ntandise okwogera oluddica muveeyo muŋŋambe ensonga social media mugina mugjeyo ne vidiyo zange nti ate wano nga tetukutegedde muntaskinge okwe-explaininga myself kubanga bwevunaanyizibwa bwaffe naate era that was a double-edged sword etya kituufu tufunye obuzibu bungi naddala nga buva mu kyetwandiise indiscipline yes tukkiriziganye nti abantu baffe banyiivu bwe baba bawambye omuntu ne bamutta ono omusajja bamuwambye bamulaye oba bamusobezaako n'abasajja babasobyako abakyala babakutte babbye amataka g'abantu kwegamba omuntu n'akola ebikolobero ebyo bingi nnyo 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 naye n'atusuubira ffe naddala abavubuka abali eyo okwogera nga bakakamu abaana baffe bali mukubi eyo e Bulaaya babajjamu ebitundu byabwe ebyomunda babajjamu ensigo babonaabona nga ne embassy tezibayamba kyokka nga basasula omusolo so bwe bavaayo n'obusungu obwo ebiseera ebisinga tobanenya naye nze ngamba bannange nga bwegambe tufunye obuzibu obwa indiscipline nti waliwo ensonga ebiseera ebisinga nga twetaaga ozeetegereza naddala ensonga ezo nga teziva mu ffe wabula nga zitembeetebwa nakyemalira ne bajja ne batusulirawo ekigambo ne bagamba kaakati ono akolagana ne Museveni oba ono akola ki si buli nsonga nti njogera ku byenjogera wano ebiseera ebisinga mba mbyogeddemu ne bannange era eddoboozi lyange erikiikirira bonna era omwogezi waffe byayogera Honorable Joel Ssenyonyi ne Honorable Waisa Mufumbiro tutuula ne tuwayaamu nabo nebeera party position so kati nja kukkiriza nti waliwo bannaffe ebiseera ebimu ababeera indisciplined ne balemwa okuuma oba okukoma ku busungu bwabwe najja ng'ayogera ensonga ntuufu naye n'ajogera mu ngeri enkyamu ennyo ennyo n'ensonga n'ebula obanga alina omulamwa gwayogerako nga mutuufu naye n'agwogera ng'akozesa ebigambo ebiwemula oba ebigambo ebivola oba n'avuma gwe yawandiise mukama we mu kibiina when do you call them to order waliwo engeri